omukozi w'omu nnyonyi kata akube pulezidenti empi nkikuddiremu amagezi gazze omukozi w'omu nnyonyi buno obuwala obubeera mu nnyonyi kate ayise mu pulezidenti empi kyazze kitya amawulire gano gabadde gasatulatinga nnaku 2 emabega however nkuleetedde amawulire ga mirundi 2 clarification n'ensonga ezimu kubeera nga zitambulira ku pulezidenti nze gwe ndifaalinga nga akyasinze okubeera andisam mu generation yange nze gwe nali ndabyeko so president we Burkina Faso Ibrahim Traoré yabadde ava mu meeting mu ggwanga erya France yasazeewo okubeera nga atambula yekka naye teyatambulidde mu bitibwa by'aba president yalinnya ennyonyi n'alinnya business class ng'abasigadde okitegeera so mu kubeera nga yalinnye first class business class yalinye first class mu kubeera nga yalinye first class ng'ayambadde engoye za bulijjo ng'omuntu wa bulijjo abakuumi be yabadde nabo nga bayambadde engoye za bulijjo yatambudde n'abakuumi nga 2-3 nabo nga batudde mu different area nga tebamuyisiza mu bitiibwa nga bya president mu kubeera nga yayingidde ennyonyi era bw'atu n'atuula mu first class we yatudde mu first class n'atuula bulungi nnyo nakkalya ng'ali nnomo nga toyinza lowooza mbu ye president we Burkina Faso gwe njogerako Ibrahim Traoré mu kubeera nga yatudde waliwo omusajja omugagga we yazze omukozi w'omu nnyonyi omusajja ono n'agamba omukozi w'omu nnyonyi nti nandiyagadde otutuula mu kifo ono kyatuddemu olw'ensonga yabadde musajja muddugavu ono president Ibrahim nga w'omulaba musajja muddugavu ate nga zze mwana wattu musajja muzungu bano abagagga abaakozemu ku ttooke n'agamba nandiyagadde okutuula kadinisa omukulu oyo kaaliko omukozi w'omu nnyonyi omuwala ng'avaayo ng'agamba ssebo tubadde tugenda kusaba ogenda eri mu economy kati omukulu ono omugagga yandiyagadde otutuulako awo president n'asituuka tebamanyi mbu bawogera ne president n'asituuka n'asimayiringa bulungi nnyo n'abagamba nedda ngenda sigala ntudde wano eno wentudde nedda akawala k'omunyonyi ne kagira nedda eno klasi biki siiti ne kayogera awo oluzungu nga omanyi bwe boogera oluzungu yakagambye kimu nedda wano sigenda kuvaawo wentudde nira bali bakkiriza sawe apologize olwo yeetondera omuzungu omugagga sawe apologize ne bambi tuyambe for inconvenience at least tukolewo tuti tujja kuwako discount for biki inconveniences yangu otuule ewalala era bw'ati ennyonyi n'esimbula n'erandinga mu Burkina Faso kubanga yabadde addayo waka ng'ava France akomawo mu Burkina Faso n'erandinga ennyonyi mu kulandinga beewuunyizza nnyo nga bannamawulire ab'amagye security yonna weeri ku kisaawe ky'ennyonyi ezza okubeera nga welcoming president baagenza otunuulira kano akawala akakola mu nnyonyi ng'omusajja gwe baaniriza president wa Burkina Faso y'oli gwe yabadde agenda okuyisaamu empi wenjogerera bino eno businessman mukwate n'akawala akakola mu nnyonyi nako kakwate kyokka ate nga ne USA egezaako okubeera ng'ekola plan okubeera ng'ejjawo president Ibrahim Traoré ono gwe njogerako president wa Burkina Faso lwaki alina ideology eyatisa General Muammar Gaddafi ideology ki agamba mbu ye yandiyagadde okubeera nga unitinga Africa ebeere enseemu okuwich abameri oba abasukwanini tebali mu kubeera nga badda unitinga Africa ebeere ng'erinseemu nga tewetaaga visa nga tewetaaga passport nga tewetaaga tikiti okugenda e Ghana ogenda e South Africa okuyingira wano Tanzania okugenda e Rwanda si yonna yonna tewandiyagadde okugenda nga Africa eringa nseemu ng'ejambazi n'ensi esigadde zibeere nga provinces oba nga district ideology gy'alina Africa yonna nga ekozesa currency emu oba naffe banaalondako shillings oba banaalondako ki kyonna kye banaalondako oba naffe tukozesa $, kyonna kye banaalondako naye nga Africa tulina currency emu amakulu mu kyo ssente nga tukozesa ze zimu z'okozesa wano Uganda z'okozesa Tanzania z'okozesa Kenya z'okozesa Nigeria z'okozesa buli wamu ideology ono president gy'alina abazungu bagamba atandise okukola biki nera plan ez'okubeera nga bamutta weeziri kiki ensinga okwagalako ono president Ibrahim Traoré ekisookera ddala nze muyita the most handsome president gwe nali ndabyeko ekyo sikiddamu ekyokubiri ono Rasta simulabangako nga abuuza omuntu ng'amukwata mu ngalo Ibrahim Traoré simulabangako obukyanga atandika mu following ng'abuuza omuntu yenna oba oli presidenti
oba oli popu oba oli mufti oba oli ani takwata muntu yenna mu ngalo. Allah kala class ono Rasta abongako bubonzi nirajja nakubongako boli popu ajja nakubongako ba prime minister be cabinet minister oba agenze mu conference ya USA oba agenze London ate abeera ayambadde nnako ayambala ezo zinnako kati nasooka ajja nakubongako kati gwamanye kyawulira nira omutowera bulungi nnyo salute nakubongako n'omuntu ono guy mwagala bwe wena wena tamufollowing abami mufollowing akyusiza obuyinza yabutwala by force yawamba buwambi okusinza president yaliko actually naye yali akuliridde emyaka ono n'agamba nedda tetujja kugendera kwoyo avumbeera era bwatu n'amobilizing amagye n'amuwamba bwe yamuwamba n'ategeeza eggwanga eryo nti agenda lifuga emyaka 2 yagamba myaka 2 myaka 4 asooke alitereeze then ajja tegeka okulonda okwowamu basobole okulonda president bo gwe baagala oluvannyuma lw'oku overthrowing eyaliko yabasaba myaka 4 nsuubira either myaka 2 oba 4 ekimu ku ekyo atereeze eggwanga after egyo emyaka nga yaliidinga agenda atereeze eggwanga then baddemu balonde naye ebintu byokka byakoze e Burkina Faso byebintu byebimu General Gaddafi bye yali akoze e Libya. Yakola housing projects nga za kusulira mbwereeri naddala abantu abanaku abali ku street n'akola amasomero ag'obwereere azimbye amalwaliro speed kwali mu kutambuliza Burkina Faso mazima ga Katonda omuwaamu emyaka 10 20 oba emyaka 3 Burkina Faso gina beera teyogerwako mu ggwanga erya Africa oba mu continent ya Africa ku speed buli omu amwagala si bya bulimi si balunzi ekisingira ddala okubeera ekikulu kono President Ibrahim Traore kwe kubeera nti neera musajja ali down to earth ng'akawere babuyita batya obukola mu nyoyo kadde kamuyisizaamu empinga mukakamu sinti oba yakagambye gwe biki bamaze tuuka kali ne karealizing mbu abadde president nya ne bamukolako ng'amateeka we gagamba nti tolina sosola mu bantu olwakkala so ye atambula mu bantu ng'ali free ng'ali nomo nera asuubira ne wanaalonda okulonda okwowamu abantu b'e Burkina Faso bajja sobola nnyo okubeera nga bamuwa akalulu naye sofa kasooka abatereezeemu kubanga entereeza gyali mu kubeera nga abatereezaamu mazima ga Katonda nnungi wano ko Semex Media ngenda sigala nkuwa updates gwe kyonna okukola subscribinga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere